Ettaka eririko embiranye eryali lya mugenzi Munyengenyo Christopher nga liweza yiika 10 era nga lyakwasibwa mutabani we, naye kati omugenzi Christopher Kagwa ne mwannyina Betty Kiza wabulanga kati nnamwandu Doreen Kagwa alumiriza mulamu woono okwagala okuli mugobako nti talinawo mugabo kubanga si wa famire yaabwe. Baba baagala okusharinga lwaki tebasharinga awali prime awataliiko kintu kyonna kizimbe instead of disturbing abapangisa bange. Ensonga zaabwe zaatuuka ne mu kkooti eyalagira ba administrator okugabanya ettaka lino eriweza yiika 10 kyenkanye ne nnamwandu afune waakozesa. Neebuuza when they came court order tugirina filing application for execution nga ne executing ki court order yatusaba ki batuwe omugabo. Kyokoono alumbiddwa ekibinja ky'abakanyama bakubye ebibaati ku nnyumba ye nga babadde babagalidde emigo ne jambiya wakati mu kulemesa bannamawulire okukwata ebigenda mu maaso. Nnamwandu Kagwa agamba nti talina buzibu na balamu be kugabana ttaka lino wabula alwanirira mugabo gwa bba eyamulekera abaana 3. Sharing buli muntu afune share ye. Bere ne waliriza omuyambi wa president ku nsonga ez'enjawulo Balungi Fiona okusitukiramu okulaba okubadde era okusinziira ku mbeera gy'asanzeewo ayisa ab'akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwa president akakulemberwa Brigadier Henry Isoke okutaasa embeera. Kati nsaba abantu abali abatuulira mulekerawo okutwalira amateeka mu ngalo okukolagana ne bakifeesi ne mujja mukola nga kino ekikolwa kye mwakoze eno impunity ey'ekika kya waggulu era lwe natuse wano n'ensanga ng'embeera si nnungi nakubidde anti-corruption nanyamba nansindikira ttiimu. Betty Kiza ayogerwako okukolagana n'abakubye ebibaati ku nnyumba ya Nnamwandu ategeezezza nti azze kugabanya ttaka lya kitaawe era nti Nnamwandu talina buyinza kumuyimiriza. Nze awantu w'ensibye wange ttaka lyange era sheeya yange ne bannanga abalala abataafuna sirina kintu kya muntu kyensibiddemu. Brigadier Isoke alagidde ebibaati ebibadde bikubiddwa ku nnyumba eno bigibwewo. Bloka ne Betty Kiza abakulembeddemu kino ne batwalibwa banoonyerezebweko. DPC eyakoze ensobi najja n'asoma ruling ng'agiyita court order ne bakodominga ofu omukyala ne bateekawo ebibaati ne bakuba kwegamba ne baleetawo promotion etali nnungi so nazze ku interveninga. Lydia Nalweiso yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.